jangukulire Mwanaga mwanyi kaliwo nga tomanya kukanoga Neka mulinga kaliwo Neka panira kaliwo nga neka pamba lunoga Bana abasajja bajjawo era byonna okubizisa Atego olubagambako nti obwo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo okusirika Igo olubagambako ebingo ziruma wano enguudo ezaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe abasajja batuta n'akatono kolina balirwedde okukakomya n'obulamu bwolina tebekuyera batuga n'embwa zaabwe zoogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu ziri eyo zikola yeah man yo big up on yourself do that man yeah no every day every time we there man keep the message moving on and on and on one day we shall be free. King Saha Mansour yagenze nakola ka video ng'ayomba mwagise enjaga naye Bobi Wine era akutte video ya King Saha ng'ayimba Bobi Wine n'agisaayo nze ntegedde kikyategezaako okulaga abegezaako bagamba omwana ono byayogera bituufu bakugambye Bobi Wine agenze ku airport ndi Saha aligenze muvugamu ali mukulaga kamiliyoni ndikankukuba epeesa oliwulire nti Bobi talina budde bwogera kamiliyoni kuba ebyo ebintu yabivaamu ddali mbyabufuzi naye afunye yanga ayinalo era mukedde omuyita amugamba yitawo koleka video nga teekeko kamunyonyole omusajja nno yakoze video eggulo ng'ayekyakyaanya akavuka bayita ka melody kali awo kalinga akavaamu n'abaana kizoke kamubaaki nga gabaŋoŋoona nembalaba naye kamiliyoni feesi emyuse nga gamubugumye maya ali peero nga gamubugumye aswadde n'akola ka video nga yeekaza Bobi Wine amanyi kyakoze leera mukubye omusumali mutaguli gwe bayita iki 15 ayise Saha agamba soko jola kagala kumanyira ono lwaki ngoli ko sajja kasiru Ugeba dambe ebibuuzo igombi egeno kuira igombi igo kintu kibi nnyo igo kintu kibi nnyo mu business yigawo bino okusirikira kokko binga bakubuza ebibuuzo bwe bakubuza nti no Bobi Wine ali atya toyinza kudderi n'ogamba nti eyo business my blood ogenda kugwa ekigo if it means eyo business ya Bobi Wine abantu bangi nnyo boba okosezza boba otezezemu oyisaamu amaziko Bobi Wine is business yafuuka business y'abantu abalala bangi ayana ya FDC fan nesinza kwogera ku NUP njimanyi obujiji yali enziseemu omuntu nzi tegirako mutoyi ne malesa wa 14 lwa NUP nze tsina chenja sina political party jesinyi sina indi video mundu gwingambye musinza muyingira NUP yali enzisi era wakola mu video bulinga busatu ku Snapchat ogenda ojjawo bu video bombo yambasa nako konna kaliro Bobi ataddeyo video manchi akoze nkulabye nga face uruba date palaso ali no palaso yabitanise naye nga akola mu video mbomujjuki amba gwe Calvin Kayanja mwa wadugalira ngeki Kutoto mukuwayo. Anti kama nyidde neda genda kwa account ze olabete yampostinze yo. Wemba nakoga wemba sakoga lwachi walo yagala nkuwe kasolo kange komanyoko. Nze nesonywa sina budde bukogera go. Ampostinga ngani amanyinyo. Odansa kuwayiriza. Wemba nagana okuzi nakati gwenzine kwako kabuto akalinga kabatule komanyoko. Gwe mudugavu gwe mumpi kati chicho ina mu magulago. Ngamba gwe Calvin Kayanja ate nkusaba video yange gideleting kwa account yo. Ya, kawadde level, nkuwadde jodda. Nabirabye nga nkanta yo ya. Kalebula asibya. Malaya, nakwata miliyoni yange mu n'ekitundu, nenjikuwa. Nga nfiirinze sole nti abasajja bakweyambululiramu. Era nze mwennyini nze omu ku bannayuganda abaakutuuza n'enkubuulirira. Ne ssente ze wasooka okukola mu ebbaala, nze yazikuwa. Ze mwanywa ne bamalaaya banno. Oyinza okunnyonnyola bannayuganda. Sente wazijjawo ezasooka okukola ebbaala nga wakava ebweru. Sinze yatuula ne bye wannyinyonnyola eby'ekitambo ekikutawaanya ekyokusera. Nenfiiringa sole nenkwata ne ku ssente zange nkuyambe. Otuuzizza wali engalabi yo oweddeyo siriimu akukenenudde. Oli mu kwonoona linnya lyange.
abakazi abandi abafiringa batya nti nze Kayanja nali nsabye omulambo gufaanana nga gwe ebyo bye muddamu nze sina kyenfiirwa kera ku machompe mule ngenda kujja wano nkubwe mule bye mubeera mu anti Kayanja wakitiibwa nyonze ndi musajja munaku wa iruzi nasingi bye mubeera mu gwe kasirimu akukenenudde akumazeewo oli ku stage esembayo akadde ke wandi concentratinze mu n'okola emikwane ginawerekera akalamboko oli mu kutankuula ntalo nze nakuyamba Katonda talina kya manja gy'oli sina bwe nkuyita naye nakwata miliyoni yange mu n'ekitundu n'enkusaasira n'enkubuulirira abasajja bakweyambululiddemu buli kikolimo buli kisiraani kiri ku ggwe muntu omu oli mu concentrating omire empeke tokyayina bw'oli n'empewo yennyini ekusuula ku ttaka obubina bukulinga obugaati buno obw'ekikumi bufaanana nga bwa ddole n'embwa tekulya akadde ke wandibaddemu onoonya ezikutwala mu lihaabo concentrating ozeewo obulamu bwo oli mu ntalo yayina opportunities zonna mu ggwanga lya Dubai ye yasalawo okutunda bitundu byakyama tumuyambye tumubuuliridde agaane tukole ki nze nfiiringa essole nga sirimu akutwala nga nakubuulirira n'enkwata ne mu nsawo n'enkuwa ssente wakola mu bbaala ate nazo zennyini n'ozirya ne bamalaaya banno I feel sorry nze Kayanja soko kwatemu katono muntu wange abagala okugenda ebweru emirimu gigino gitambulirawo sente zooteekamu nga vize kuli mu ngalo ku noti 7 nya noti 67 26 84 ojja kuba otufuna butereevu oba noti 7 nya 17 45 27 twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola ku bisaawe mu ggwanga lya Kuwait ne Qatar ne Dubai interviews zigenda maaso salary miliyoni 1.5 n'abo abasobola okukola mu biyungu ng'oli mwana wa bulenzi basasula miliyoni 1.7 mujje mukole interviews bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ate mutambulirawo akasente oteekamu nga visa ogirabyeko I feel sorry nga sirimu akuluma nga nakubuulirira nenkugamba wenenya abasajja okola ebyamakulu n'ogenda mu land of opportunities gye tutwala abaana abakola emirimu egy'enjawulo gwe n'olabayo bwa malaaya bw'oba wankulayo sirimu nzire wano nsimpasayizinge kola emikwane ginaawerekera akalamboko mu mulimbo n'esonyiwa tomanyi kitaawo tomanyi nnyoko ku Kampala oliko nga bw'omu wenna oyengedde olinga emiwumbo oli Kayanja malaaya gwenjigyako ekisiraani kyo ekyokuba nti buli musajja akwebakako yakubwa accident ebyobusezi bona ekitambe ekikulinnye ekiro n'obuna emiwabo ekikukenenudde nkimanyi bulungi byonna wabinyumiza am the only person eyali agezezaako kuyamba mu buzibu neewuunyizaako okulaba nti ate otandise okundiirako ebyo ebinnyo byo ommeketerako amannyo njigyako obusiru bwo ne sirimu wo baiko w'omutuuza omira eddagala nenenya malaaya nenenya konna wala gyakasise wala gyasise malaaya sirimu ne wala gibikumazeewo oli Kayanja shut up leka kuswaza bakazi bendya nze Kayanja gwolaba wano I eat kidasi women nga bawulira batya nti nasaba omulambo gw'embwa